Ssalonga Mulengejja wasanya kwa Justice Peter Mayiga mugobe naye akyaganye naye kyonna kyekiri gwe Omuganda akyaliisa ebijanjalo empiso nkiddamu Omuganda akyaliisa ebijanjalo empiso nga tulina Abaganda amannya abali mu Buganda webatuddewo mujja kiwulira tegezeddwako ne Ssaabawolereza wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka naye ebyamutuukako si birungi nnyo lwakuba tebaagala kubyogerako ebisabo za gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yafuna ebizibu bingi nnyo tebaagala byogerako ebisigenda bigendamu ninjagadde bategeeza nti ekizibu ekiri emmengo kinene nnyo musajja aswaziza Obuganda buli kimu akikolaga dibengalye yatuuse no ku mutendera ogw'epaatiika watalina kwepaatiika n'agezaako n'okukyusa ekitiibwa kya Buganda nga tabuuzizza ku mukama we nga tabuuzizza ku Ssaabawandiisi eyatuula n'akwata ekitabo n'akwata empandiiso wattu n'awandiika oluyimba olwo nga wadde okwebuuza ku famire ye nti oluyimba luno ngenda okola kingenda ddukyusa naye ate ne abakoolobi bonna ababadde mu kwaya eyo bonna tekuli abamanyi wadde fesi muzikuba muzimanyi nene ttiimu yennyini gyeyakozesezza teyabadde approved ye yagadde kukolebwa kubanga balina ekigendera kyabwe ekyokukyusa ebintu bino nga tebanagwe beebuuzaako Ssaabasajja Kabaka tamanyi eyawandiika oluyimba olwo nnyini lwo teyaba wadde lukusa